السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tubaza wekitiibwa Allah akyawaniridde entunuusi zaffe okubanga mwana wattu tuzikuba bulungi nnyo, tumusaba assa okusaasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kutandikira bye twakomye, tukyali mu kuwangaaza. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tuyina khaki ru'i shadi su'i. Katulakina kigambo kina fatha ne waaw ekisooka, ate fatha si muganda wa waaw. Kati wano ekisooka kiba tekiwangaala kubanga fatha muganda wa alif ate bakuwadde waaw. So kino tusoma nga bwe kiri, nga bwe twakisoma ng'edda mu sukuuni, tugamba nti bawu. Okirabye? Bawuna. Kino kiwangaala because fatha ina alif maaso. Atugamba nti bawuna. Dawuna. Same here. Dawuna. Biwi. Awo no wangala because waliyo ki kasra ne ya nekibeera biwi. Shishi. Maili. Olaba ya utegana ki na fatha. So kino tekiwangala. Tugamba nti maili. So si mai tobembegereza. Gamba nti maili. Maina. Kairi. Okirabya? Tukomawo insha Allah. Barakallahu fikum.